bagenda okubanga bikwatira flaga naddala ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga olunaku olw'omukaaga baavaayo ne batuuza kye bayita National Conference era nga muno baasalawo nti Democratic Front tegenda kubanga esimbawo omuntu yenna ku kifo ky'obwa president. Onajjukira nti baatutegeeza abakulu bano nti nno baali balina abantu babiri abaali baggyeyo empapula ku ky'obwa president naye baagenza okutunulatonulamu nga akalulu k'obwa president kuva ku 1996 akalulu kano kateekebwa butekebwanga mukolo gwola nga wonala omukolo gw'okusala embalu gwe banaasala muba mumanyi era ne binaava mu kalumba mikola ki nga Democratic Front katulinde biterere sobola kwetaba mu kalulu k'obwa president tumale obudde bwaffe ng'ebigendo va mu kalulu bikola ki babimanyi already bagambe enteekateeka y'akalulu ka Uganda nonta nti nga tumaze okutereeza amateeka agalambika ebyokulonda tosobola kwetaba mu kalulu bwe katyo era bano bategeeza nti bo tebagenda kwetaba mu kalulu kyokka ate era mu ngeri ey'enjawulo tebagenda kubaako gwe bawagira wala ne bagamba nti bammemba baabwe baddembwe bo okusobola ne bagamba nti nze nja kuwagira gundi olw'okubanga ebirubirirwa byagala okufaanagana muko n'ebya Democratic Front naye nga bo tebagenda kubaako gwe bawagira so abadde alinda omumemba wa Democratic Front ku ballot zaabika emipiira omanyi bannayuganda bawagaawaga bakusindika ku ballot tutuuke wali mu kubalanga akakote kakola ki naye era batuufu bagambe nti basi bakuleetera banna abaliyo batono nnyo kati emikono gye baakakkiriza akalulu k'obwa president bakayita kamugaba level okatuukako n'omanya nti bulijjo abakuwaanawaana tebakulina kyebakukkiririzaamu yadde so we batyo Democratic Front batugamba nti bagenda kubanga basimbawo muntu era ndowooza nabadinganga ba DP n'aba Democratic Party batutegeezezza nti no National Executive Committee etudde okumala ebbanga bamaze ne bakkiriziganya nti nabo tebagenda kubanga basimbawo muntu ku kifo ky'obwa president kakati nga bwe lwali mu mwaka gwa 2016 Democratic Party basazeewo kabamalire kabakwata amaanyi gaabwe gonna bagateeke ku bifo bibalowooza nti basobola okubiwangula okusinga okumala amaanyi ku bifo bibalowooza nti biyinza obutakola ki obutawangulwa kakati okusinziira ku deputy president general wa Democratic Party Mukasambidde agamba nti nno Democratic Party eri mu ndagaano n'ekibiina kya National Resistance Movement kakati yagamba ffe tuwagira ono gwe tukkiriziganya naye gwe tubadde nga tutambula naye oba ontegeera bulungi oyo tuli mu ndagaano naye tuwagira ono ffe tugenda amaanyi gaffe tugamalire mu kuwangula bifo ebyobukulembeze gavumenti z'ebitundu ssaako n'obubaka bwaki ababaddeyo nga tugamba twamanya dda so awo nno we tuli kaakati tugenda kwetoolamu bwe tukomawo tugenda kukomawo n'ensiitaano y'abo abaagala bo okugenda